abewange kabakube ez'amaanyi. Nze abuuza ye taata bw'obalaba bambadde batya? Sewo taata abaami bambalidde ddala nga ffe. Nga ffe abali eno ye taata ekubire mu ngalo ez'amaanyi okibanga kiri bwe kityo. ye taata Ate bo abakyala nabo kwe bali? n'abakyala kwe bali taata bambalidde ddala kinnagayaaza nga eve newaffe gye tubeera ewaffe gye tubeera ddala taata bataddemu omuzungu gomezi. wali sewo taata Mpulira ye nze mbuuza buuza taata bw'onna olabako asukkulumye kuba naabokkirako nate oli ofoono sewo taata gwali ayina omumwa ye taata mumpera akamansikira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitange yenze mulindwa kiramusana. Yego mulindwa ateddira mbwa yadde ngabe. Iye daddi. Nze mbuuza. Iye. Ozotya. Kitange mu butuufu nzize enkokola nzolese obuuyi buno. Ozenga za kulwana obanga za ssanyu? Kitange za mirembe myerere nga mulimu n'essanyu. Nze mbuuza. Iye. Muze bameka? Tuze babiri taata. Bwe mbanga muze babiri abo bakugatenga ez'amaanyi. Bawulidde kubanga siba bwakuduumira. Nze mbuuza na kino. Iye daddi. Kyogamba mwaze n'ekinyoza kyasinze okusala enviiri mu Kampala. Kyekyo kyennyini daddi. Edi mutwe kwali? Kwali. Bw'abanga ayina n'ekizito? Iye. Oyo yekka amulina? Iye. Akibite mpola mpola? Iye. Ayite ku mufuubeeta? Iye. Ajje mu ddumbiizi lyange lino? Iye. Engeri gyali ow'eggonjebwa? Iye. Atulwe ne mu kasolya kange. Daddi ly'essanyu ly'owulira obuuyi buno. Weewaawo. Muto wange taata akugambye. Iye. Tikibiriza mpola mpola. Mpaka obuuyi buli olengera abeefuddisi. Ffe nga tukonya ngalo. Iye. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين. Nayimiriza Sudayisi waaki Sajja asomye ebigambo. Subhanallah. Kati ndo mugenda kutuulira mbiro. Iye. Sirina bwankalu bwadde bwa mukaabya. Iye. Oyo yenna ali ku nteekateeka z'okulaba nga Ssejjirinya ne Ssewanya n'abakyalembedde mu kkomera yeetuulire. Mbadde neewuunyiza. Tewali n'omu. Yadde. Oyo ali mu nteekateeka ez'okulaba nga drone eziyita be bazivuga bakwata abaana b'abandi ne bavaayo nga balemala naye yeetuulire. Subhanallah. Tewaliyo yadde n'omu. Kikafuwe kigende ewa paapa. Kale oyo yenna asobola okulekera password ya
ye essimu ye n'agirekera omwami wa mukyala we naye yeetuulire. Awo twasigaza mazima na weewaawo mumbuulize ku bagenyi bafaawo era dde nnyo ogema nga tebuzeemu. Yesu yabazibwa abooluganda. aweebwa ekitiibwa. Tusanyusa okubalaba abagenyi baffe. Naffe twesiimye okubalabako. Era dde base. Era dde bannyabo. Siwe mukyebe base. Bulungi bannyabo. Musibe mukyano bannyabo. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Siwe mukyebe bannyabo. Mukoleka amakubo. Kama yebale batuusa bulungi. Awo abaana bange basawo era bakola emirimu egy'enjawulo. Bavudde ne mitala w'amayanja okujja okwetaba ku mukolo gwa munnaabwe. Boolabaawo bavudde n'olugendo suwala nnyo era ennyambala ngiraba neera si kumpi. Oyo gw'olaba asembye eri naddala ku mulyango eri yavudde mitala w'amayanja Ssese. yafaanana babbi. Ate engeri gy'amulinaanye bateekeddwa okuba nga bafaanagana. Musawo akutte akazindalo jala mumpa lipoota bitambudde bitya? Taata mu kugema abalwadde bonna Mpulira kugenze bulungi nnyo. Obugalo bannange Ebola atutyali mubende. Era nga sifunyeemu Ebola naye obuzibu n'okusomoozebwa kw'ensangi. kwekuliwa Nfunyemu omulwadde omu ng'ali atya? oyo anumiza omutwe taata era nga kwegamba nze bwe nnoonyereza ennyo Mpulira n'enfuba okukebera kiddala ekirumu. ate kasi tokkaatiriza bw'oti emanya ensonga nkulu. Nennoonyeza ddala n'embeera so opticious. Wangi Akaki? mwerere abaana engalo ez'amaanyi. What a very optical word. Don't be so established naye. Wow. Nze mu kukebera omulwadde wange ngenze n'enkizuula buli omu. Tutera nnyo okulimira eryo. bwe liba nga gye liri mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Nange kana akage sagala bamalira ebiseera ng'atagwire mu dinkaleki. Baana bange kendabe ebirabo babawadde muwanike tulabe. Nkwebaza bajja okukola ne bakuweezeza ombwenda zikola mboto. Bebavaawo ndiba byabwere. Akati tutandise firimu. Atakirabangako guno omukolo gwa njawulo. Nkwebaza okuwa abaana bange ekirabo ekisinga obulungi. Dadi. Era abaana bange mukiwanike tulabe. Obawadde ekirabo engalo ez'amaanyi. Ekirabo wali mukyala alina nsawo nga takirina mu nsawo ye. Okumanya